Olumu Mitembo yali ayimiridde mu kyererezi ekirimu abantu abangi, oguwa gw'amawale ne gumusukumira omunwe gw'essasi limubetentula omutwe afe. Ekyamuwugula omutwe naye teyakimanya. Essasi ne likwata omuntu omulala eyali ayimiridde okumpi. Bannakibira bwe baalaba ebyo ne bagamba nti ddala omwana ono aliko Katonda. Ye Mawale bwe yalaba n'atya nnyo mu mutima gwe, n'afuna obusungu bungi nnyo ku mulenzi oyo. Yatandika okumunoonyanga ekiro n'emisana. Mawale takyebaka, asula anoonya Mitembo mu kibira amumiza omusu. Mitembo naye takyebaka, asula asala amagezi gonna gagoba Mawale mu kibira. Ensi y'abajjajja abeddemu efuna ekitangaala ekipya ng'ekyaliwo ng'omutaka omukulu Mutebuka akyagikulembera. Tweyongeddeyo mu ssuula yaffe eddako, akazigizigi mu kibira, naye nga teweerabira munnaffe okwefunirako kopi ku kitabo kino. Ekitabo kino Mitembo Ssuubi, kopi zisangibwa mu matundiro g'ebitabo, Mukono Bookshop, Uganda Bookshop ne ku mulyango gwa Bulange ku $40. Kyawandiikibwa Dr. Salongo Kiwanuka Aloysius Kalyesuula, Maseruka the Poet, nze ntuddewo okukirombojja. Akazigizigi mu kibira. Ekigambo kazigizigi kitegeeza ebizibu ebingi ennyo wamu n'okubonaabona okutagambika okutuuka ku bantu ab'enjawulo, nga mu bizibu ebyo mulimu okuluma obujiji, okukaaba, okubonaabona okutakoma, okutuusa ne ku kufa. Ebizibu nga bwe bitaggwa malojja, ne leero katulabe ebizibu ebingi ebyagwa mu maka g'omukulu Ssewagudde Stephen atudde ku mutala Kiryamulijjanda Namugongo mu ggombolola ya Ssaabaddubu Waalikira mu ssaza lya Kaggo ery'Ekyaddondo. Mu kibira Bugandayizi mwalimu omusajja yayitibwanga Ssewagudde. Omusajja oyo yali mulwanirizi nnyo wa ddembe ly'abannakibira nga tafaayo ku kitundu ky'ekibira Muva. Bw'abanga n'obuzibu ng'akuyamba okubuvuunuka. Olumu yagenda n'ayamba abantu abaali bagobeddwa ku ttaka lyabwe n'abasembeza ng'abawa obubuddamu, naye mu abo be yasembeza mwe mwali n'abantu ab'emitima emibi abawa mukazi we Namakula Lawrence obutwa ow'olugave, obutwa obwamuviirako okufa. Kitalo nnyo, kitalo ddala olw'amakula g'omulungi eyagenda gye bawalulira emigongo ng'obwato. Omwami oyo bwe yakimanya nti okufa kwa mukazi we kuvudde ku bantu ababi abaakolagananga naye, be yayambanga nga bamulanga kuwagira omwana w'ekitangaala ky'enkyukakyuka Mitembo, Ssewagudde yasiba omutima n'agamba nti keetonye kagwake ye taliva ku kintu kituufu, era n'awa bannakibira amagezi nti okuyamba kintu kirungi nnyo, naye okwesiga mu bantu kati gwafuuka musango muloope mu baagala amazima ku mulembe omuwale. Naye Katonda nga bw'ategeka abakulembeze abalijja, yeekaawagire Mitembo kubanga ly'essuubi lya buli muntu mu kibira. Nga bannakibiina bayingira omwaka gwa 2020, ennyumba y'omukulu Ssewagudde Stephen yakwatibwa ekinyegegyege ky'ebyobufuzi olw'omwana omuto Embula Kaleve yali aleesewo endowooza empya mu byobufuzi by'ekibira Bugandayizi. Omukulu oyo Mitembo ye yali entandikwa y'essuubi eppya eryaleetera mutabani wa Ssewagudde Stephen, Dr. Sekawu Barnabas, mu byobukulembeze by'eggwanga Uganda. Omulimu ogwo akyagukakkalabya bulungi, naye ng'empalana n'enkwe ezimuteekerwateekerwa mpitirivu nnyo mu bamulya mu ngalo. Nga bajjajjaffe bwe baakisimbako ennyo essira nti Katonda atowaaza ab'amaanyi n'ayimusa abanyoomebwa, n'omukulu Mitembo we yayita ng'omwoyo ogutalabika okununula abanyoomebwa. Omukulu Mitembo yava mu nzigotta z'omu bibira by'e Kamwokya okumpi n'ekibuga ky'Abata Kampala ng'ajja atawaŋŋana n'ensi ejjudde okubonaabona okungi. Ekyenjawulo kye yalina yali mumanyifu nnyo olw'emirimu emingi gye yakolanga mu kibira. Abamumanyi bagamba nti teyanyoomanga mulimu gwonna, osanga ekyo kye kyamuyamba okutuuka awo bannakibira we bamulabira. Nga
bajjajjaffe bwe baalugera nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka ne Mitembo bw'atyo bwe yeetikka essuubi eppya okulireetera bannakibira abaali batubidde mu bizibu ebingi ebyabatuusibwako mawale ne basajja be. Obuvumu bwa Mitembo buwa ekyokuyiga eri abantu abangi ababalemereddwa mu bye bakola anti okwekkiririzaamu kye kintu kyokka ekigaba obuwanguzi mu nsi. Ekyo kivaayo bulungi ng'osinziira ku bintu ebingi omuvubuka oyo bye yakola ng'ebyo bye byamuyambako okwetikka omugugu omunene ogujjudde ekitangaala n'essuubi eri abo abaweddemu okukkiriza mu mitima gyabwe. Mitembo ng'amaze okwebagajja essuubi eppya eryayitanga mu nnyimba ze empitirivu ng'ezo ze zaamumanyisa ennyo mu bannakibira n'ebweru w'ensalo z'ekibira Bugandayizi. Bannakibira baafuna obubaka obw'amakulu okuvanga mu nnyimba ze ne baddamu essuubi mu mitima gyabwe. Mwana mulenzi yeegulira nnyo erinnya mu bantu abato abavubuka abakadde wamu n'abakungu olw'obubaka obukulu bwe yali atembeeta n'afuna ettutumu n'okuganja mu bannakibira okwenkana empeke za kasooli. Abantu abaali bamwagala ennyo mu kibira ng'ayimba bwe yeesogga ebyobukulembeze n'eŋŋombo ye egamba nti amaanyi g'abantu engoye emmyufu ne bazambalira ku bbega ne bagoberera omukulu w'ekitangaala ekipya. Okugoberera Mitembo kyayamba nnyo mutabani wa Ssewagudde Stephen Dr. Sekawu Barnabas okuwangula obwassentebe bw'abavubuka mu kitundu ky'ekibira gye yali ava eky'Ennamugongo Janda Kiryammuli. Olw'endowooza empya eyali emaze okukakata mu mitima gy'abannakibira abasinga obungi mu kitundu ekyo, Dr. Sekawu Barnabas teyakoma ku bwassentebe bw'abavubuka bwokka n'obwakkansala bw'ekitundu ekyo mu lukiiko lw'ekibuga ekikulu kira ekitwala ekibuga n'abuwangula kati mukiise mujjuvu ku lukiiko lw'ekibuga. Essuubi lya Mitembo n'ekitangaala byawanguza Dr. Honorable Sekawu Barnabas okuba omukulembeze w'abayizi ku ssettendekero owa waggulu Cavendish University mu kibira. Bajjajjaffe baalugera nti kyamumyo kiriira ku mwana. Sekawu Barnabas bwe yayingira ebyobufuzi, Ssewagudde Stephen yajjirwa ebizibu bingi olwa mutabani we okuyingira ebyobufuzi ebyamusombera emitawaana mu bantu be wamu n'ab'ekitundu bennyini mwava. Mu bizibu ebingi ebyalumba amaka ga Ssewagudde Stephen, ekyokufa tekyabulamu nga kiva ku mbeera embi eyamuteekebwako mikwano gye wamu n'abo abagamba nti bamwagala kyokka nga tebamwagaliza. Sekawu Barnabas bwe yayingira ebyobufuzi mu kibira yalinga omwana omuto asumuludde ebbaasi ennene eyali efumbekeddemu ebizibu ebingi ebitasumululwangako mu nnyumba ya mukadde oyo. Mutabani wa Ssewagudde bwe yategeera emitawaana gy'ayingiddemu yamalirira okwetikka obuvunaanyizibwa bwe mu byobukulembeze wamu n'omugugu omunene ogwali gujjudde empalana n'obutwa buno obumaze abalungi mu mayumba g'abantu agatemagananga mukene. Okulumirirwa abantu b'omu kibira kyasuula amaka ga Ssewagudde mu kazigizigi k'ebyobufuzi kennyini nga bo bennyini bakeeteereddeko emikono gyabwe. Embeera mu kibira yatandika mpolampola okukyuka ng'amaka ga Ssewagudde galumbibwa abantu ab'enjawulo ate nga gatawaanyizibwa n'ab'ekitundu bennyini mwe bava nga babayigganya n'okukyokoozebwanga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Embeera bwe yabasukkako kwe kujjukira ebigambo ebigamba nti ebyobufuzi mu kibira kazannyo ka mutawaana nnyo eri abo abalina ensa mu bibakola ne bye boogera. Abantu bwe baayitirira okukwatirwa amaka g'omukulu Ssewagudde ettima n'ensaalwa, embeera y'obulamu bwabwe yeeyongera okwonooneka ng'oluusi batya n'okufuluma ebweru w'ennyumba yaabwe nga beeraliikirira abo abalina obuyinza okumalawo obulamu bwabwe. Omukulu Ssewagudde yagamba nti olunaku olumu yawulira abasajja b'amawale nga beewaana mu lujjudde era nga bakudaala nti ani oyo asobola okutunda omwoyo ng'enkoko emirensanafu n'abagambako nga balina emmundu tewali asobola kubaŋŋanga era anaakigezaako ajja kulaba akabavaamu. Ebigambo ebyo omukulu bwe yabiwulira n'afuna okutyemuka mu mmeeme era okubonaabona ne kweyongera mu maka ge. Abantu abaamuli okumpi be baamulabula ng'ali mu nkuyanja y'ebirowoozo kwe kumujjukiza eŋŋombe egamba nti bangi babaagala naye tebabaagaliza, naddala ng'oyambadde olugoye oluli mu langi y'omusaayi emmyufu olulaga obubonero bw'ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu mu kibira.
Abantu ba Ssewagudde bwe baawulira ebigambo ebyo ne banakuwala nnyo mu mitima gyabwe olw'abantu abeefuula okuba abali obumu nabo kyokka nga mu mitima gyabwe tebali bumu olw'ensaalwa n'effutwa ebiri mu mitima gyabwe. Ssewagudde yagamba nti ng'oyagala okutegeera obulungi enkwe abantu ze bateekerateekera bannaabwe ofunangayo obudde n'otuula mu bisenge by'abantu abo babasuutasuuta emisana osirike weefumiintirize era owulirize. Katonda bw'ali kuyamba n'owulira bye boogera ku bantu abeesimbawo mu by'obufuzi mu kibira olimanya ekituufu ekikwekeddwa emabega w'abafuzi. Bw'olitegeera bye bakuteeseza nkiwa toliddamu kulya kintu kyonna kye bakuwa ng'oli ku kadaala k'ebyobufuzi. Ndowooza we wava ensonga bannabyabufuzi bwe batuuka gye bateeseza mbuto zaabwe olw'ebyo bye bawulira ne bye bayitamu nga banoonya obuwagizi mu balonzi. Dr. Sekawo Barnabas we yafuna ekirowoozo nti alina ky'asobola okugatta ku nsi ye. Mu kiseera ekyo we yakifunira yali talina busobozi bwa kwesimbawo kuba mu byenfuna yali munafu ddala naye ng'omutima gwe gwagala nnyo gutuukiriza ekyo kye yali ayagala okutuukiriza. Katonda bwe yali atonda abantu buli omu yamukwasa ekirabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo naye kisinziirako yonna nnyini kyo okumanya kye baamukwasa. Dr. Sekawo bwe yategeera obusobozi bwe buli n'asitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'ayambala engoye emmyufu n'atandika okunoonya obuwagizi mu balonzi b'ekitundu ky'ekibira gye yali asibuka. Naye ebyo byali tebinnaba kubaawo. Sekawo yali akyali omuyizi ku ssettendekero wa waggulu ng'asoma eby'obusawo bw'abantu. Yasalawo okusooka okwebuuza ku bamusingako nga tanneesimbawo kuvuganya ku kifo kya bukulembeze kyonna obanga ddala banaamuwagira ng'ayingidde eby'obufuzi mu kibira. Yasookera wa Nantebe wa kitundu ekyo kwe yali abeera. Bwe yamwanjulira ensonga ye, Nantebe yaseka nnyo nga bw'anyoomwa mwana mulenzi oyo. Enseko bwe zaamuyitirirako n'ava ku katebe akatono ke yali atuddeko n'agwa wansi ennume y'ekigwo nga bw'agamba nti, "Owange tonsesa leka naawe, gw'olabye mu bantu bonna abakulu abali ku kyalo